Inside Story Uganda, real source of political updates. Jona oli mukuru sorry. Sekiwunga. Balina kwogera eri oli. Jona luli akalulu kabira kakweteekateeka. Akalulu okweteekateeka kwako tetweteekateeka ku lunaku olusembayo lwe tukakuba. Akalulu otandika oketeekayateekera ku polling station ziri luddawa. Abakulembeze abanaazikulembera polling station ezo. Abakulembeze abanaakulembera emiruka n'abamagombolola. Polling station security ku kalulu egenda kubeera etya. Ani agenda okugikulira ba RDC ba DPC bani enteekateeka yaabwe entuufu n'enkusike eriki. Bapulaningira kubbirawa bapulaningira kukolera byonna olina okujjanga mu kalulu z'obyetegekera kubanga okunoonya akalulu kimu oli ne bwakunoonya na bwakukweka polling station bbiri n'otamanya we ziri oba ogenze kubanga ajja kutuuka ku polling station ezo ateekeyo amanya ateekeyo akuwangulireyo. Kibi nnyo ekyabadde ekalangala mu polling stations ezimu okuba nti no tewabaddeyo bwenkanya wamu bululu nga bwe bagambye amagye okwetaba mu kulonda n'ebirala. So ebyo byonna bina tubivumirira naye kati nga opposition twetaaga obukulembeze obuli strategic obulengera ekijja mu maaso ne buguguba oba ne buteekateeka abantu ku kijja era ne bulaba nti nno tuwangula. Nze nakuba vice president baleeta amagye gyefang 8 baleeta ba DPC bonna baaliyo poliisi buli kimu okuba kibooko n'ebirala. Kyenneebaza ku bantu b'Ebukoto Central nti mu kubateekateeka twabagamba nti akalulu kano si kasebamala naye kaffe ffenna tusooke tujje tulwanirire kino era ffenna laba ekyabadde wannalukoola tusooke tulwanirire kino era tugenda kirwanirira bwetuti ne bwetuti bwe bakkuba tukola nsasagge bwe bakola kino tukole kino. Polling station tezikumibwa bantu babiri zikumibwe ekyalo kyonna nga kikulemberamu omubaka wa parliament kubanga olinayo omuntu ku polling station kuba polling station ebeera ya byalo nga 2 oba 3 ku byalo ebyo ng'omanya nti olinako abantu 10 eno 10 n'eri 10 n'eri 10 be bantu 3 abantu 3 oba 4 babeere ku polling station naye wali ku boxi oba ntegeerekeka nti tuteeketeeke bano abalala betuteeseteese ne bakandidate bannaffe kubanga twamanya nze we banziba nawe bajja kubba bakandidate tulimu 8 buli omu bamuwadde abantu 2 bwe tuba nga tuli abantu 16 abantu 16 ffenna tukuuma box eno kubanga ffenna bagenda tukola ki tubba bwe babbanze nawe baba bakoze eki baba bakubbye kwegamba tulina engeri gye twateekateeka abantu nabanga akalulu kaabwe. Ekirala mu kalulu akawedde ebigambo ebyayogerwa byali bingi wakati wonna ng'obadde obimanyi abantu ba NUP bakera ku makya ne bagamba buli atali naffe WNRM kyekyabaganya okugenda ekalangala ate batuli BNRM waliwo woyogera ebintu nga bijja kuluma mwazize tuli BNRM si bwe bagamba omuntu ayogera statement nekugoba mu kalulu kubanga kyenneebuuza omanyi abantu bameka abaluzinga akalulu olw'okuba babayita BNRM omanyi abantu bameka kubanga kati tulina okumanya nti nga opposition tuli batono tulina kubeera bumu wantegeerekeka tuli batono tulina kubeera bumu naye ate tubanga tuli bumu naye nga ffefe nnyini twesojja olwo tugenda kulwanisa tutya omulabe. Jukira by the way abantu kye batamanyi nti opposition mu parliament yoyo yenna eyavuganya ne NRM including an independent kubanga endowooza ya independent ensonga lwaki yali independent yesimbawo kuwaki ku NRM n'olwensonga eyo wa opposition ku NRM kubanga owa independent yesimbawo kuwa NRM
n'olwensonga eyo tebalina ndowooza yeemu era balwanagana mu kalulu ako owa independent n'amuwangula so wali mu parliament buli atali ku saidi ya NRM abeera wa independent now tutuuse mu lutalo kati buli muntu yeetaaga munne naye wali tubadde twekuba kati tuli mu opposition naye luli buli muntu abadde n'ekibiina kye si bwe kiri n'ekirala okukoowoola okukowoola ebibiina ebirala okujja tulwanire wamu ku nsonga y'ekalangala ani yakikola kuba twali tumanyi nti olwokuba temwasimbawo ba candidate mwalaga solidarity kuba ebibiina bibadde bibiri naye ate nga twebuuza amaanyi ge mwateeka ku Nalukoola ne muvaayo mwenna ebibiina ebyenjawulo gaabaddewa ekalangala bwe twateeka amaanyi ku Nalukoola n'avaayo omuntu asookerwako yateeka amaanyi ku Nalukoola yali mukulu Erias Lukwago yalekawo candidate we n'agamba naye mukulu Nalukoola yasaanidde n'agenda ne ku katuuti ka NUP n'agamba nti nno Nalukoola yasaanidde bwe twatuuka mu kalulu kawamu yaliwo NRM Erias Lukwago yaliwo NRM kubanga tebamuwagira era ne bagamba byatalina buli NUP gwetawagira abawa NRM ebigambo byava mu bantu basatu mukulu Bobi Wine yennyini ne biva mu mukulu Senyonyi ne biva ne mukulu ani ono ali eno mukomera gundi Muhammad Mwanga Kivumbi abantu aba basatu bonna nga boogera statement eji whether olinaffe oba tolinaffe olina NRM n'abo abaali ewa Nalukoola abalwanira ewa Nalukoola mu kalulu ka bonna baali be NRM n'olwensonga eyo kibe kyakuyiga nti embeera weetuuse oli twali 18 kati tuli 67 oba 65 so kibe kyakuyiga nti bwe tuba tugenda mu kalulu tutambulire wamu tutuule nga tetunaba nakuyingira akalulu tumanye ani ali luddawa ani gwe tukwasa ki akalulu ako singa buli muntu singa abantu ab'enjawulo babakwasizza emiruka obuvunanyizibwa nti PFF okigira oba FDC gwotugirayo wano DP gwotugirayo wano gundi gwotugirayo wano waliyo egombola ya Nakigoye yemu kuzisingamu abantu ekalangala gundi waayo ongwana omukyala yali agikulya yamayo emyaka 25 wa DP so eyo stronghold ya DP mao bwajja n'akyankalanya ebyo byakyankalanya ne baddamu NUP abantu abo bangu nnyo okulagira kiki ekyokukola kubanga bakuba amasimu ne bagamba nti ffe tulinze mao aveeko tudde waki tudde waka naye kati n'abalagirawo tya nga balina obusungu wokyega kyendegeeza akalulu akawedde wosanga nga nze nesimbyewo gwe nojja nompisaamu eggaali olowooza naye mu kalulu akako kennyini oba okyusiza bameka abampagira nze ndi wa DP nfunye obululu 15,500 gwoze onwanisizza onaawe oli wa opposition olowooza abantu abampadde banaakuwa akalulu bajja gamba nedda wakiri obutalonda kanondese bamala ebirala n'abikola olulala waliwo bagamba nti ekyobutabaawo bwakyagulanyi kyekyaleetedde NUP nakyo buli omukulembeze watabaawo nakyo naye gwe ekifaananyi kyosiiga ogamba enjawukana mu opposition n'obutakkaanya NUP amaanyi geetataddewo okulaba nti ebayunga wamu kyekiviiriddeko performance eno kubanga mbi ebintu bibiri ekyo kyenamba emu kubanga buli lwogera ku kigambo opposition mu Uganda abantu bategere NUP lweyogera ku NUP ye opposition nze ngezaako okusiigira bannayuganda ekifaananyi nti NUP si ye opposition si ye NUP naye buli atakkiriziganya na ndowooza ya NRM abeera opposition bw'ogatta abantu abo kati mu palamenti tuli nkaaga ndowooza nga mu 7 ab'ebibiina aba independent bali 75 abo bonna bayimirirawo ne bagamba tetuli mu NRM era tetukkiriziganya na nkola yaayo bwe twava mu kalulu abamu basayininga ki MOU ne bagamba bajja kukola neki NRM naye ekyo tekibajja mu bibiina byabwe so ogenda okwesanga ng'amaanyi ago gonna tugeetaaga wali ekalangala
buli omukulu wabaawo gankubulire mukulu Kyagulanyi bw'abeera mu kifo ekifo kikyuka nnyo tuleme kwesuddiya nti no talina bantu alina abantu ate alina abantu baki alina amasannyalaze exactly alina amasannyalaze mangi nti bw'atuuka mu kifo ekifo akiyuguumya ne mukulu Museveni bw'atuuka mu kifo alina ababe asomba sente ebaawo buli ekikozesebwa kibaawo ogambye asomba ne basomba bonna ne NUP esomba nze wange basomba okuva ekyotera kuva luddawa ne balaga nti bangi nnyo naye box bwavambira nono ensonga bonna basomba naye mukulu Museveni wabajja asomba abantu kwegamba resources ezikola buli kimu zibaawo ku kamera wano n'omulabi agambe nti gana amaanyi nno mangi bano bajja kawangu kwegamba ye bwajja mu kifo buli ekyetaagisa okulaba nti n'akalulu ako kawangulwa kibaawo mujjukire nga tetunabagenda mu kalulu kano omukulu Kasolo yakera n'agamba balina pulaani yeeno ey'okulonda balina B ne C naye tebandyagadde kugenda mu B ne C ezo teyazoogera kati muzirabye yabadde kulonda kalulu B yabadde magye kutaataganya kalulu kulonda bululu kulemesa Ssenyonyi kugenda kuteekawo kugenda kugenda Kalangala kubanga neyandirabye Ssenyonyi ng'atambula bw'ati yandirabye ekifaananyi kya Bobi Wine nga mwekiri mu kiki mu kitundu ebyo byonna byavuddewo kubanga tubeera mu byabufuzi banabufuzi beerabira nti no bwe tuba tugenze mu kalulu kano tuba tugenze kunoonya buyinza tuba tetuli ku ani awangula tuba tuli ani avaawo n'obuyinza leero obuyinza bwewunzikidde kwani naye abantu balowooza netugenda mwali mu kalulu tubanga abagenze mu zaala nti bwannalulungi ono eyabadde namba emu ono eyabadde namba 2 bwe tunaasituka ne tumanya nti tunoona buyinza ensonga zibeera serious tuba tugenze kunoona buyinza ojja genda okulanga n'omuntu asobola okulekawo edduuka lye n'amanya nti obuyinza bwe sirwanirako sebamala bajja kukola ki bajja kukola etteeka lya order trade order banzije ku street kati bwe nnwanirira sebamala ajja kulwana mu parliament agambe nti nga temunaba kumujja ku street mumunoonyeze wakola ki walaga naye kati bwe tubanga tuli wali mu parliament bali bamemba ba parliament balala namwe balala era mukulu Museveni ajja n'agamba eyo parliament terina makulu terina kyetugasa naawe n'okitwala bw'atuuka okugoba kuki ku street wobadde okolera ng'ojjukira omubakawo tekale omubaka yandinwaniridde naye twalonda batono n'olwensonga mmwe mwennyini mmwe mukuba abakulembeze bammwe bwe mumala obbakuba ate ne mubeetaaga kubanga oli ye amanyi we mwetaagira ennamba wawe mwetaagira ennamba nga mulonze bamemba ba parliament naye ku lunaku lw'okunoonya obuyinza olaba ye bwe yabadde akuba Anita Amungu yamukubye kumufiirako kubanga obuyinza abumanyi era amanyi bwe balonda speaker atali wuwe amanyi kiki kyekikola kyekitegeeza so yalwanye najja nakwata nakola byonna byakola namakinga sure nti no speaker ajja wuwe akiriziganya naye ne mutabani we ffe bwe tutuuka okulonda buli muntu asigala ku mudaala gwe asigala mu katale agalemerera okulonda lwaki temukola buvunaanyizibwa bwammwe lwaki muzira ensonga muzimanyi ekyokukola mukimanyi zonna ensonga ozoogeddeko okuzira okugenda mu nteekateeka ezifaanako bwezito for example ng'ekalanga lwaki gwe tewagenze oba olw'okuba bali tebamanyi kyakukola nze nabawa programu 2 ku CBS ne BBS ningamba abantu bekalangala bolooza tebaziraba mulonde wa NUP mukitwale nti Kyagulanyi taliiwo naye mukitwale nti buli kigambo Kyagulanyi kyabadde ayogera mu kampeyini zonna bye bigambo byeyandiyogedde nga zeekalangala musinzire ku ebyo mwe wa NUP akaki akalulu nabibagamba ate nga ndooza CBS nandigeze ku bizinga ndooza nandigeze ku 2 naye buli muntu yawulira bwe nandigeze ku bizinga ndooza nandigeze ku bizinga nga 4 naye buli muntu alaba BBS twabagamba ekyokukola omuntu omugezi teyeetaaga kugamba bigambo bingi abamanyi naye gundi kayogedde ekyo kye tuba tukola kubanga tayinza butakola ki butatwagaliza naye ebyo ebyokubeera n'akalulu si kyekyabadde ekizibu ekalangala ekizibu kyabadde enteekateeka y'engeri gye batabagenda kubabba neweebeera bizinesi tekula lwakuba okola amagoba mangi bizinesi ekola kubanga ozibye ebituli
ebyandibadde bitwala ki sente nomanya nti abakozi bayinza okutuuka tebatuuka mu budde nina okuteekawo etteeka omuntu ayinza okukwata mu seefu kanteekewo kamera era kanteekewo audit nti kumakya tubala sitooko n'olweggulo because oziba bituli okusobola okuwangula saidi yeeri noba obeera tokoze ku olwo naye ebintu tofiiriddwa ebituli temwabiziba ebituli twamanya nti amagye gajja kubeeramu basobola okupritikinga basobola okuteekamu obuki obululu twetaaga okubeerayo mu budde tosobola kujja ku lunaku olusembayo twalabye Ssenyonyi yagenze eggulo ne bamugaana okugenda kibi nnyo okumugaana kibi naye okugenda ku lunaku olusembayo sikkiriziganya nakyo noba oba olina emirimu mingi olina by election mukulu Museveni yagenda luli ng'alina eggwanga ddamba okyegala kyendegeeza era yadde talina kukozesa konvoyi yonna kugenda niweyandigenze wane nakiwogo mu kijaketi kye nayingire ekikulu kyakubeerayo si kugenda na motoka yo na motoka ze nakweraga nti ate kati ntuuse yandigenze mu mbeera endala yonna n'atuuka e Kalangala emmotoka zandimugoberedde oluvannyuma oba ntegeerekeka naye nga abaddeyo mu mobilization ebizinga biri 115 no polling stations eziri 115 ebizinga biri 62 ndowooza n'abanga kati byonna akalulu kade kagenda kukyuka ku olwo ebizinga 64 era abantu badde beebuuza nti agenzeeyo ggulu bulijjo akola ki so that is the whole problem nze enteekateeka ffe ekituwanguza akalulu kuteekateeka kimu abantu n'obateekateeka n'omanya ebituli electoral commission byeyina naawe n'omanya engeri gye weeteekateeka n'omanya ebituli ebiri mu poliisi oba mu bakuumaddembe n'engeri gy'ogenda okweteekateeka okuba ŋŋanga n'oteekateeka abantu ng'akalulu kaabwe si kaku naye kaabwe n'omanya nti bano tetukolagana ebibiina si bye bimu abamu n'aba opponent bange naye kati kalulu kano mbeetaaga era n'obatuukirira n'obagamba bannaaye bwe babba nze nammwe bagenda kubabba n'olwensonga eyo tusooke tukwatire wamu yenna awangula ne tukwatire wamu ffenna tufune amazima n'obwekanya mukaki mu kalulu kano oba ntegeerekeka so ogenda okulanga akalulu kenna mukavuddemu bulungi nga kyobolanga nze tebandoopa navuganya abantu 8 naye tewali aloopa omanyi waki tewali aloopa kubanga buli muntu twagenda okuva mu kalulu nga kyeraga kyokka akalulu akawangulwa tebana bakutiikinga nedda nga bamaze okutiikinga bwe bamala akalulu ne babala buli muntu yagamba kituufu nga nti wabaddeyo okubba nti nedda wabaddewo nti buli muntu yasayinize ti muntu yasayinize DRFOM waliwo gwe bakubye nti nedda polling station 74 buli muntu n'atambula nadde waka gyegimu nebiragamba ebintu birimu oluzungu lungi ebikazi otajja bisobola kyajja okukola simyuga naye ng'abadde mu ministry ate performinze bulungi nnyo ya microfinance naye bavuddeyo bamubanja bamutwala kati ndiggwa twali wano mu palamenti nga yagaba obuwumbi 2 nga talina gwe yeebuuzizzaako nga takoberedde mateeka kata bamutwala eruzira ogambe tamanyi luzungu ali wali ku njegoyego ya ruzira wali mukulu Kasolo ali ku gate kuwodda mu microfinance ali ku gate wali saawa yonna naye omukulu amulabyemu ensonga omukulu yamulabyemu ensonga oba oli awajja kukola osanga omukulu Museveni bwakusembeza ennyo weeraliikiriranga oba tomanyi kyazzaako kandi bakatego ate kati akuteeke walanga oli mugezi alina kuteeka wano kumpiipi wana akujja akuteeke wali tegera so ekyobutamanya luzungu kigenda mulemesa okukola emirimu gye mukulu Kasolo ebyokukola mu regional corporation yeetaaga training endala era beetaaga mpozi bino bamubanguddemu ng'ali ekyankwanzi naye nga yeetaaga okukwatira ddala basooke bamutwale mu ssomero okumala emyezi nga 6 akomewo akole regional corporation si bintu byakusaaga that is international law bintu byakukwasaganya mawanga bintu byakukola biki mu byeyasoma mukulu Kasolo tebiriimu ebyo twogere ku nsonga ya bannakisinde ababaka abakkaanya n'ekisinde ki PLU olunaku lw'eggulo baatutte ebbaluwa wakkalana wa paalamenti baagala kukola nnongoosereza mu tteeka eriteekawo obukulembeze bwa paalamenti naddala ku nsonga ya leader of opposition baagala abeere ng'akubibwako akalulu mwenga abali ku ludda oluvuganya kino kyabakanze ekyokubiri mugenda kukola mutya okulaba nga mutema ku byewawaatiro abamu bye bagamba nti PLU ereese amaanyi mu paalamenti naye mutunula mutunuzi tewali kye mukolawo oba naamwe mukkanya n'ebigenda mu maaso ku nsonga efaananako bwetyo
In the first place era tuddayo ku kindi kyenyo kye mbadde ngamba abatulaba nti tulina okwawula wakati wa opposition ne NUP. Buli lwe tutakola ekyo we think tubbira. Kakati mu parliament waliwo ebibiina, tulina ebibiina kati binganga 7. Tulina aba FDC baleese abantu 10, tulina aba DP baleese abantu 5, tulina aba UPC baleese abantu 10, tulina aba ANT baleese omuntu omu, tulina aba NUP baleese abantu 8 around there, tulina aba PFF baleese abantu 2, something like that. Tulina abantu kati ojja kulaba nti tulina aba independent 7 n'olwensonga eyo bwe tuba tuli wali mu parliament nga bwe nabagambye nti buli eyavuganyiza owe-NRM wali mu parliament abeerawo opposition. Kaakati mwe abatulaba eno mulaba nti NUP yokka ye opposition eri wali. Bwe tufuluma ku nsonga z'okutulonda NUP, bwe tudda mu parliament wali opposition. Kati wali munda twagala kulwananga opposition, naye no tubadde twefiirako buli omu ng'ali ku lulwe. Kati ate bwe tutuuka wali ensonga ze tulina okwasiza wamu mu parliament nazo ne zibulamu. Ekisooka sente ze bawa opposition ziri obuwumbi ndowooza nga 2.5. Tewali wa opposition amanya nsaasaanya. Ochege chendegeeza office ya lead of opposition 2.5 billion tewali amanya nsaasaanya. Ekyo ne kivaawo. Ensonga ezigenda okusalibwawo awamu tezibaawo bwe bayita opposition nga bayita NUP. Ochegere kwegaba NUP babeerawo ensonga z'opposition ziba ziwe bali bakuyise naye bampitangako naye bwe tutuuka mu kulwana entalo mwagala tubeere wamu. Obumu bwe butulemesezza okukola kye tulina okukola wali mu parliament. Oba ntegeerekeka wabeerawo abantu 30 basobola okusalawo nti leero twekalakase mu parliament tufulume. Aba-NUP be bafuluma parliament gwe wa DP n'osigalamu oyo si waki oyo si wa opposition. Oba kyegakitegeeza naye nga temwayogedde ku ngeri gye mugenda kukwata nsonga eno nga gundi tennabakola ki nga session tennaba. Ekyokubiri kye tubadde nakyo nti mufa opposition bwennyini tetumanyi bakolera jjajja n'abatakolera jjajja. Naye ate tulemereddwa okufuna aba-NRM abatukolera. Ntegerekeka oba mufe ffennyini aba NUP aba opposition tulemereddwa okumanya ani akolera jjajja ani atakolera ki jjajja. Ffenna tuli awo oba obutabayita babatya balooza mu abakolera kati kale batutye kati ate kati opposition eruwa. Kati we tuba tulemeddwa okumanya ani akolera jjajja ani atakolera, naye ffe nga opposition tulemereddwa okusiga ensigo saidi eri eyaki eya jjajja. Tubadde tulinayo Sekikubo, tulinayo Batinkasimire, tubadde tulinayo abantu ab'enjawulo be tuyinza okwesibako tugamba nti ebinaaba ekyankwanzi banaatutemyako bambwatekamwa baani ebinaabeera eri banaakola ki banaatutemyako. Abamu ku baffe eno mu opposition baava eri nga Boshabe nga baani bangi nnyo abaava saidi eri nga osobola okugamba nti abo nno banaatubulira ebikola ki ebifo eri. Kati eri ekkubo nalyo ne tuliziba buli ayagala okuwuliza eri mulabe. Kati ebifa mu kampu y'omulabe tetubimanyi ng'ate akamu ku bukodyo first akakodyo akasooka intelligence kumanya bifa mu kampu y'omulabe osobole okubyaŋŋanga ng'oli saidiyo. Era omulabe kasa infiltratinga kampu yo kasa agiyingiramu aba amaze okukola ki aba amaze okutemula. N'olwensonga eyo tutuuse ku kaseera nga tuli week ng'amaanyi gatuguweddemu mu namba ne mu nkolagana. Nambazi ntono zikendedde n'okolagana wakati waffe ng'ebibiina kutono. Kati omulabe akozesa omuwaatu ogwo okujja otusaanyaawo okutwongera otusaanyaawo oba ntegeerekeka. So olutalo lwe tulina leero kubanga agenda kireeta mu mateeka tagenda takijje mu bbanga agenda azze n'agamba
nti twagala etteeka ly'okukyusa parliament likyuke bwe ruti ekikulu ffe nga aba opposition ekibanga kizze tweteeseteese tutya tetunaba na kuyitayo wadde meeting egyo atukulembera tanaba kuyitayo wadde meeting emu etugatta owaayi bannange waliwo ekijja gwanga mujje mwena buli eyayita opposition asooka jje tumanye nti bwalireeta enamba zetulina ziri ki naye ojja kuwulira nga bw'aba alireese abantu nga bagamba ffe twekalakasiza tetujja kulonda nga nze sebamala mbeeramu ebyo baganye nti waliyo okulonda akalulu ka leader of opposition nga ŋŋaana okugenda mu kalulu ako nze nfiira musanya buli mukisa gwe tulina okulwanisa omusajja nga tubeerawo buli mukisa gwe tulina nga tweteekateeka nga tubeerawo okyega kyentegeeza tewakyali yakugamba nti tekisoboka jibimeka byatadde ku Twitter ne bitasoboka bwakiteekako tweteeketeeke oba ntegeerekeka akyadde ku Twitter mukulu muwozi wateeka ekintu ku Twitter n'okiraba ng'agamba nti akati njagala kuku kikyo okirabye akyadde ku Twitter ayogedde bulungi nti ayagala kufuna muntu wa opposition waki obwalopa abwagala kati ffe tweteeseteese tutya nga tuddayo nga tweteekateeka nti enkya bwabuleeta tulina namba ki bwe bateekako nti n'aba independent bagenda kulonda tulinayo bameka tutandika obatuukirira tutandika okukola kino oba kyegera mu tteeka lye bagenda okuteekayo lirimu ki obuwaayiro obwo bwe bateekamu tulwanise kaluwa kakulonda kakukyusa kino tulwanise kaluwa ebyo bye twandibadde tulimu naye leero ndoza tuba tukyali mu kalulu kekalangala buli kimu kiringa ekirinomaliza akalulu kekalangala kyoba omanya nti obumu mu parliament nga opposition bwe bubuze waliwo aba-NUP n'aba opposition waliwo opposition ne NUP matankani leero bwewabanga waliwo ensonga eyetaagisa NUP nga egenda yokka wabanga waliwo ensonga eyetaagisa opposition nga bakoowola kati mugenda kukyanganga kitya kino anti etteeka tetumanyi kiki kyebalireetamu muteeka bwaleeta n'agamba nti opposition eronde leader of opposition nga abantu abalala ab'ebibiina ebirala nkubuulira mazima bajja kugamba tugende tulonde omanyi lwaki kubanga obukulembeze bwa NUP tebubasiza mu kitiibwa oba kitegeera tebafaayo ba DP eri oba tekolaki teriiwo tebafaayo ba UPC oba tezzi waliwo obusungu bwe tutalaba olinga kyotegeeza waliwo obusungu awo mu palamenti bwe batuuka kukuba nti no sente obuwumbi 2.5 buzze tutudde tutya okulaba nti buli muntu buli kibiina wakiri kigabaneko numerical strength oba tulabe buli kimu kyenyigire mu nteekateeka za opposition awo budget ejja kukolebwa NUP era be bajja okumanya biki ebigenda muki mu maaso okyega kyendegeeza kati olutalo luli ku NUP okuyingira iPod situwandibadde twegattanga opposition ne tunyigiriza gavumenti NUP eyingira iPod okyega kyendegeeza naye babagamba musooke mukole endagaano MOU ya iPod egamba tontabaala sikutabaala era wabaawo ensonga zetusowanganye ng'ekibiina tutuula ne tuzoogerako tiwali kugenda ku street ekyo kimu MOU ogisayininga n'ogenda mu iPod bw'otuuka mu iPod NUP bebeera mu iPod bagenda giwa obuwumbi 4.5 obuwumbi nga 8 miliyoni 8 buli mwaka kati before kyokuba nti no tulwana nga opposition kubanga sente ezo bwe zivaayo era NUP egendagenda mu bo opposition ekole ya activities erwana yokka okulaba nti egenda muki egenda mu iPod naye nga mwe temugisuuliridde mfe tetuyitangako kulwana wamu kati nze nzijeewuwo nga tompise nzijeewuwo kati nze ntandikira amagezi mugabawa ku bino byoyogera olina okubanga olina strategy gwe nga ali mu lutalo mukulu Ssekiwunga bwe mba nze ndi mu lutalo strategy yange baganze mbadde planning bwenti mukulu Ssekiwunga gwe obadde ogamba otya tuyite wano nga ekyo tokikola ekyo tokyogera ekyo tokola bwoti tuyite wano gundi nze mumanyi kanjogere naye ku ssimu gwe yogera naye gundi olwo lwe lutalo
otegera kyentegeeza naye you've not consulted me, you're all knowing. Buli kimu gwakimanyi, buli kimu gwakisobola, kubanga abantu abali eyo balowooza nti gwe buli kimu gwokola ki gwekisobola, era gwe nawe n'ojja n'amaanyi amangi n'ogamba buli ali eyo tali naffe. Kati lwaki onneetaaga kati? Kati kyotegeeza nti ebizibu NUP byeyitamu mu kaseera kano yebyereetera 9-10 ekkirize tukolegane wamu. Ejja kugamba nti tetubagaanangako kukola nabo be batayagala kujja eno ng'obabuuza bwe muba mukola bajeti ya biliyoni 2.5 mubayita oba mufuna obun'ekitundu ndowooza tuyingirire ddala mu nsonga ya DP. DP mu kaseera kano buli omu yeebuuza bwe mugwa oli munna DP. Endagaano yammwe ne NRM yaggwako mu kaseera kano endagaano tenaba kuddizibwa bujja. Mukama wammwe bamuwadde ekifo minisita Mulamba. Temumanyi we mugwa oba muli eno oba muli eri n'aba opposition bati okukolagana nammwe tebamanyi oba kati mugwawa. State ereeta mu Democratic Party. Omuntu wa opposition y'oyo akeera ku makya n'ayogera eby'opposition okuva ku makya paka lwaggulu. Ate ng'abyogera abitegeeza. Oyo ye opposition. Opposition yakeera ku makya n'ayogera buli kimu. Kati twajjiddwa ekizibu kye tulina nti kati Pierre yeyogera ebigambo byaffe. Ffe byennyini bye twogera okulwanisa enguzi, okulwanisa effugabbi, okulwanirira biki nayo byekola ki? Enguudo ennungi, amalwaliro, obwenkanya, amazima mu mpeereza nayo byekola ki? Babasiseko akazindaalo n'akapapula kamu. Kati NUP script yaffe yennyini yegobe bagitali Pierre yu yatusiseeko akapapula n'omuzindaalo ebeera eri n'ebyogera byonna ate ebyogeza buyinza ati ebyogera leero ekya nekikolebwa. Kati tuli mu seti nti kati netubeeraawo nga tulinganga kati ffe twogere ki kubanga ebintu byaffe Pierre yu ekola ki ebitutte ebyogera ate bwebyogera ekola ki eteeka mu nkola. Now DP eri mu kaseera ak'okuba nti nno omukulembeze waayo bw'atuuka okukolagana ne mukulu Museveni alayira ebintu bibiri, oath of minister ne oath of secrecy. Nti ayina okukola wamu n'omukulembeze aliko nga yamuwa amagezi yamuwabula ku nsonga ez'enjawulo, ate era buli ekirigenda mu maaso mu gavumenti eno akivunaanyizibwako ng'omuntu, kubanga lyetteeka article 115 or 117 erya collective responsibility. Kati nekimuteeka mu kattu okubanga tasobola kukola mirimu gya DP bulungi ng'ate ali mu gavumenti ya mukulu Museveni. Mu 2025 twagenda Embarara ng'ensonga zetukayana naye zeezo kumujja ku bukulembeze. Democratic Party bwe tuvaayo Embarara byonna ebyaliyo buli muntu yabiraba, kubba bubokisi nkola ye NRM yennyini ebadde ekalangala kibadde boogerako wano era bye byakola ki bye byaliyo kuddukana bubokisi kukola biki ebyo byonna n'abikola n'avaayo ne tujja ne tumutwala mu kooti n'esala ensala ng'egamba byonna ebyaliyo ke era gw'omusango yagusalira ku point of law PO negukuba teyaguwuliriza ne tuguzaayo ne tukola appeal paka kati kooti tenaba kutuyita kuddamu kuwoza musango ogwo nga tetukkiriziganya na bukulembeze obwa Democratic Party obuliko tunaabeera mu ntalo paka nayo strategy kwegamba strategies nayo nteekateeka nti tubeere mu ntalo ne Mao paka oba olutalo olunene luli kukutereeza ggwanga. N'olw'ensonga eyo ffe ne tusalawo abatakkiriziganya na mukulu Mao okwegatta ku nteekateeka z'opposition endala eziba ziriwo. Ne mumuleka atambula olugendo lwe. Ffe twegatta ku nteekateeka z'opposition endala ezitwala eggwanga lino mu maaso. Nga bwe tulinda kooti esalewo oba tudde mu kalulu Mao tumujje ku bukulembeze ekibiina nakyo kigende mu maaso. So olutalo oluliwo kati waliwo ekiwayi ekikkiriziganya ne mukulu Mao byakola ekyo weekiri nga kiraba mukulu Mao bw'agenda mu NRM bagenda mu ekifo lulibo olwo alifuuka pulezidenti
ng'ayita mu structures alwanire munda alwanire munda mu naye okukanya endowooza yabwe olaba ntuufu nze Mao yennyini akimanyi nti singa yaliwo NRM kati singa ye speaker wa parliament n'olwensonga eyo omuntu advisinga Mao actually yandibadde amugamba gendera ddala muki mu NRM kubanga kimukolera bali basiiba nabo balya nabo bakola nabo bakola oba naye kadi gyavuga ya DP emirimu gye 9 ku 10 agikola ne NRM wanatwako just 10 ku 10 lwazze wali okukola press conference nayimirirako ku kitebe nayogera oluzungu n'oluganda n'ebisoko n'agenda nono ekyo 10 ku 10 lyabeera eno emirimu gye gyonna 9 ku 10 agikolera eri naye yennyini nyini akimanyi nti yandibadde advantage singa yagoberera bye namugamba mu 25 25 namugamba genda muki NRM otulekere ekibiina tutwale ekibiina mu maaso singa yagenda mu NRM kati singa speaker ekyamukubiza obwa speaker kyabadde kimu toli waffe mukyegedde byonna byonna obiina naye toli waffe ate nga dakiika eyo yamaze dde okuyitamu ku bwa MP sikubanga singa yabadde independent ate obwa MP yayitira ku DP ate obwa namala agamba nti akale ebya DP nyivudde mu nfuusewo NRM obwa MP bumufa kati yabadde alina okulwanagana obwa MP abwagala ate nga bwe bumufa bwagamba nfuusewo NRM obwa MP bumufa ate awo abatasobola kufuuka speaker kubanga kubeera speaker olina kubeera MP ekyo yakyentegeeza mataka naago kyova olabanga naye yafiiriddwa ekifo kati mukulu Mao twetegese bwetegesi naye kubigenda mu maaso ne byalaba ndaba nga saawa yonna asala n'agendera ddala mu NRM ekyo kyo ndi sure ne DP ekyalina amaanyi kubanga wembuliza nti DP ekyalina amaanyi wano mu Buganda gwaliwo wekka ekibiina ekyali ekyamaanyi wano kati kyayambuka ababaka abana bava waggulu wano mu Buganda oliwo omuwekka NUP tugigeraageranya ku DP kuba DP nkulu okusinga ogambye region kati tugende nga tugenda kibiina ku kibiina ate ogere ku DP kuba gye tuliko nze wakiri nkimanyi nti no akyoli njiina na wano ninawo beninawo omu gwe ababaka oli mubaka omu si babaka mubabaka nze ndi mubaka nze wano mu region nze omubaka omu kati by the kanjikubulize kuluse kiwunga nze omubaka omu owa DP wano mu Buganda okesita Buganda mu Uganda yonna ng'ogyeko akyoli osobola okunteeka wali n'enteesa okusinga n'ababaka bonna b'oyina mu Buganda okiwakana banno tobayisizaamu maaso bajje tulwanagane ku fulo wali osobola okuteesa okusinga Ssenyonyi osobola okugatta akaganda k'ababaka nga 10 aba opposition nga ndi ogu ne babeera eri nobawa ensonga nti tudiscussing regional cooperation nange nonteeka eno n'olaba bwe batandika okuvuya kati kyogaa DP erina ababaka mu Buganda DP erina ababaka mu Uganda ng'enoomu otegera kyetegereza enoomu naye asobola okugatta n'ayogera ensonga za Lango kubanga kati Lango wali ensonga za Golodi wali ensonga z'ekibbattaka wali ensonga z'okunenengana wakati waabwe n'abakyoli waliwo bye balwanira akyoli wali ensonga za APA wali ensonga za Tyaka wali ensonga za kati njagala oleeta omubaka wano akubuulira ensonga ezifa mu buli region by region wano ebunyoro wadde ez'ekisaawe waliyo ez'amafuta walizo ez'ekibbattaka waliwo ebintu bingi naye amaanyi ebyo ndio byogera kati njagala oleeta omukulembeze omulala ayimirire wano akubulira eziri ekaseese okyegala kyentegeeza ez'omumbeere eza contracts empya zebawadde eza iron ore zebawadde aba roofings n'abalala okyegala kyentegeeza koko atavaayo katononyo amaanyi tugalabira mu numbers mu parliament eyo so si ebyo byoyogera amaanyi tugalabira kwani ayogera ebintu abantu ne bawulira nobona abeera omubaka nga bakutendereza nti olina enamba y'abantu 50 nenge enamba y'abantu 50 teyina kyekola ku muntu kumujja ku muswampu teyina kyekola ku muntu kumujja kuwakolera teyina kyekola ku bbeeyi y'ebintu teyina kyekola ku ki era amaanyi toyina oba toyina kyoyamba bannayuganda at all kati DP eri etya nga tumaliriza mu dakiika emu omulabi yeebuuza banna ekibiina kyaffe ekya DP abakiwagira bagamba tuli Democratic Party bubaka ki bwobawaba Democratic Party erinze buyinza bwa Sibamala Richard
erenze bukulembeze bwa Sebamala Richard awe tuli. Democratic Party erenze bukulembeze bwa Sebamala Richard nga President General addako. Democratic Party erine ebiwayi bibiri ekikiriziganya ne Mao n'ekibiina ekikiriziganya nange ekigamba nti tukole ensonga z'opposition tutambula n'abo opposition abaliko kyebawogera kyetutambula nakyo n'abali ne Mao balowooza nti obululi bwolwo balyemulula mu NRM ne bafuuka ba president b'eggwanga. Sibula bannabukoto ne Uganda okutwaliza wamu tumalirize. Nze kyenyinza okugamba bannabukoto Central nabaddeko mu Bukoto Central twabadde nga tusonda bbaati yabadde $5,000,000 awo ku church naye bwe tunabeera obumu tujja kusobola okuzimba institutions zino eza ekereziya n'emizikiti n'amakanisa kubanga lyesuubi lyetusigazizza okuzza empisa mu bantu baffe mu baana baffe ate lyesuubi lyetusigazizza okuba nti nno gavumenti eriwulira bannaddiini gavumenti ekolaki ebawulira n'olw'ensonga eyo mwegatte tuzimbe emizikiti mwegatte tuzimbe amakanisa mwegatte tuzimbe amakereziya mwegatte tukole ebibiina kyangu lwabo bonna abagala tusiigamu sente waliwo ebibiina byendi mu kukola na $1,10,000 luli waliwo nagenza okulamuza pampu awo nga ya $800 olupiira lwa $300 mugende mugule pampu ezo Masaka weziri tubeere nga mutyeya tuyina amazzi osobola okukola okunoga ne mu nkuba ng'osigala okola ki